Start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Tumwebaza wakitibwa Allah akyatuwadde ekyengere eky'obulamu wadde ebimu tebigenda bulungi nga twandibyagadde. Yagamba nti omuddu alina ennaku bbiri, yaumul laka wa yaumul alayka. Waliwo olunaku olujja okukya nga ddala nga wewabaze programs zo zonna we zitambula. Olunaku olwo lujjanga gy'oli tobeera mu bakudaaze n'abeeyagalayagala. Ate olunaku we lujja nga bizibu byokka, manya nti ebigezo bya wakitibwa Allah era obeeremu abo abagumiikiriza. Yamaliriza ebigambo bya Ali radiyallahu anhu ng'agamba, mazima ddala kimanye nti ennaku zombi bigeze biva eri Allah era nga byonna biba byakuggwaawo. Tubaniriza ku programu yaffe eno ku Jamaldon Media wamu ne Anur online classes. Tusomesa online, ojja n'otwegatako yasalna atamanyi kusaala ne Qur'ani. Tukufunira sheekhe ow'oku bubwo nga yagenda okukwasaganya mu inbox aba sheekhe o personal sheekh insha Allah. Tuzze nga twagala okulaba ku bitendo eby'abaswahaba. Abamanyi baatugirayo ebitendo bingi. Baswahaba bano mbaka sallallahu alayhi wasallam aboogerako ng'abayita emmunyenye bwe twekwata ku bibaakola osanga nafe Allahu subhanahu wa ta'ala anaaba atusaasira n'atuwejja naye. Baswahaba bano balina ebitendo bingi naye abamanyi baatugirayo ebitendo 6 eby'abaswahaba bano. Ekitendo ekisooka, abaswahaba bano bonna nga tunagenda ku bitendo, swahaba yaani? Oyinza okwebuuza, boogera ekigambo swahaba. Swahaba ye muntu eyalaba ku nabbi sallallahu alayhi wasallam, teyakoma okwo n'amukkiriza n'ebyo bye yajja nabyo ate n'afa ng'amukkiriza. Bangi baamukkiriza naye ne bafa nga tebamukoze eki, tebamukkiriza. So swahaba yoyo abanga yamulabako n'amukkiriza ate n'afa ng'akyamukkiriza. Balina ebitendo bingi bye baabatendanga nabyo. Ekisooka, kalimatu tayyib, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Baswahaba bonna bakkiriza nti teri kisinzibwa okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama muddu wa Allah era mubaka we. Owange gwatuwuliriza, owange gwatulaba. Shahada yo la ilaha illallah. Wano waliwo empagi bbiri: okukkiriza Allah mu bwomu bwo obutamugattako kintu kyonna. La ilaha, teri kisinzibwa illa okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Okwesigama kwaffe twesigamira ani? Atugambye mukama waffe sallallahu alayhi wasallama, temugenda kufuuka bakkiriza okutuusa nga n'obuguwa bw'engatto mubusaba Allahu subhanahu wa ta'ala. Teri awonya okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Teri agaggawaza okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Teriyo, kitegeeza la, byonna tubigaanye. Teri yagaba bulamu bulungi okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala, era teri yayinza kujja mu bulamu obubi bw'olimu okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Teri yagaba mirembe okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati byonna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ye Allahu subhanahu wa ta'ala gwe tusinza, wa iyyaka nasta'in, era ye Allahu subhanahu wa ta'ala gwe tugenda okusaba okututaasanga. Kati mbukkiriza bwaffe tuddeyo ku nnono yaffe la ilaha illallah. Naye omuntu essaawa eno kino kankyogereko, omuntu seba akwata panado bw'ati nga yakiinan akkiririza ddala panado eno egenda muwonya. Sigambye nti mbi, temunkwata bubi, naye panado si yeewonya, wabula Allah agiyisirizaako buyisiriza. Tuli ffenna Allah ayisirizaako buyisiriza ku panado eno, era bwe twesigamira ebitali Allah ajjamu baraka. Abantu beesigamira okusoma. Bw'otasoma tojja kulya, bw'otasoma onaabeerawo otya. Ne tujjawo Allahu subhanahu wa ta'ala, wabula mu kusoma kwaffe tusome naye nga tutaddewo Allahu subhanahu wa ta'ala. Muntu wogenda ku university oba omaze, kituufu kirungi okugendayo
naye sigamba nti oba omaze wabula weetaaga Allahu subhanahu wa ta'ala nti mu kusoma kwo wanika emikono gambe ayi Allah teeka baraka mu kusoma kwange kuno. Bw'oba omira empeke gamba ayi Allah gwalwaza era gwawonya, wa idha maridtu fahuwa yashfi, ne bwe muba mulwadde Allah yabawonya. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam olubuto olumuluma mu kyafaayo ekiwanvu, Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti genda ku muti bwe guti onogeko ebikolo okole bwoti ne bwoti. N'akola ekintu kyekimu, olubuto ne luwona. Wayitawo akaseera nga olubuto luddamu lumuluma, ng'agenda ajjukire bamuwadde dda ekikolo n'eddagala. N'agenda n'akola nga we yakola luli, ku luno terwawona. Abuuza ya Allah nkoze ekintu kyekimu naye ate lwaki siwonye? Namugamba ya Musa, owange gwe Musa, biri ebikola si bye biwonya, nze abifuula shifa, nze abiteekamu okuwonya, gwe n'osobola okukola ki? Okuwona. Okusoma Allah yakuteekamu baraka. Bangi basomye n'omulaba ne diguli ye musajja atu naye nga alina sooka ajja ennyonnyolerako nti nina diguli. Tuli ffenna nabwe kiti ebintu ebyo byonna kiva kwesigamira kwaffe Allahu subhanahu wa ta'ala. Baganda bange ab'ekitiibwa, tuddeyo tutereeze emyoyo gyaffe. Weesigamirani? Baswaba bonna bo tebalina gwe baasabanga okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Ennyinga ey'okubiri Muhammadur Rasulullah, okubanga tugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama luta ku luta bye yakola. Yayambalanga atya, yalyanga atya, yafumbizanga atya, yasaalanga atya, luta ku luta. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, byonna byonna byabagamba mukole bye mba mulina okukola. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye we tuba tugamba twagala omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam fattabi'u, we tuba tugamba twagala Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni, tugobera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Allah agenda kutuwaaki? Yuhibbukumullah, Allah agenda kutwagala. Baganda bange ab'ekitiibwa, butya bwe tugamba twagala omubaka sallallahu alayhi wa sallama nga tetwambala nga bwe yatulagira? Butya bwe tugamba nti twagala omubaka sallallahu alayhi wa sallama nga tetulya nga bwe yalagira? Butya bwe tugamba nti twagala omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nga tetugoberera bye yajja nabyo? Ekyo buli omu addeyo yeebuuze. Bw'otunula mu nnyumba yo ddala nga bweri, enneeyisa erimu y'ey'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, nabwe kityo zezo ennyingo ya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Tuddeyo twetereze ku yo. Nnyingo nkulu nnyo okwo, twandigitagguludde tuyinza n'okusulawo, naye la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Baswaba bagoberera omubaka sallallahu alayhi wa sallam luta ku luta. Lumu alina swaba gwe yali atambula naye, yali muwanvuko Mukama waffe sallallahu alayhi wa sallam, waliwo ettabi ly'omuti n'akutamamuko ng'omuntu lireme mukoona. Swaba gwe yali atambula naye yali mu mpiko, naye teyeetaaga kukutama, era naye yakutama. Wayitawo akabanga omuti bagutema nawo, ettabi livaawo, ali ne banne batambula, swaba n'akutama. Ne bamugamba kale ate gwe ya akhi kiki ekikutama? Naga nayita wano n'omubaka sallama n'akutama. Bwe buyitirivu bw'okuba nti baamugoberera luta ku luta. Lwaki? Kubanga baategeera Allah atugambye, mba mwagamba mwagala Allah fattabi'uni, mugoberere Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Kiki bagenda okutuwa? Yuhibbukumullah, Allah atugambye nti ye kennyini agenda kutwagala. Ani atayagala kwagala kwa Allah? Allah waakwagala ensi yonna ne weekukyawa. Ate Allah waakwagala bano bonna ajja bbaka bakwagale, kubanga bitonde bi makhluq. Khaliqu yeye Allah bwakwagala agenda kwagala, akuwe hikima obeere nga ebintu osobola obbiraba mu butuufu bw'okubiraba. Allah bwakwagala ogenda kubeera mu hayatan tayyiba. Allah bwakwagala agenda kuwejjana. Nabwe ekyo tukolerera okwagala kwa Allah nga kugenda kufunika kutya? Kugobera mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Empagi ey'okubiri oba ekitende ekyokubiri, as-salati dhatul khushu'i wal 'udhu. Baswahaba bonna baasaala esswala ejjudde obwetowaze n'obugonvu. Abange okimanyiko nti waliwo ekyafaayo kimu, swahaba baamukuba akasaale ng'ali mu sswala n'atagivaamu. Munne yali ebbali amubuuza nti owange lwaki tovudde mu sswala?
Era ekirala baswaba baafunanga obusaale nga bubayingidde mu mibiri baabalindanga nga bagende mu swala babo bajjemu. Lwaki? Esswala baagibbinkiramu yonna. Ki ekinaaleeta esswala yo okugibbinkiramu? Ekisooka kutegeera by'osaba bitegeeza ki? Ekyokubiri, saalira ddala ng'okakasa eno esswala yeesembayo. Umar ibn al-Khattabi agamba ti kale ne wemba Allahu subhanahu wa ta'ala akkirizayo esswala yange emu mu buwangaazi bwange mba neesiimye. Bwe batyo bebayaayaaniranga esswala zaabwe okuziwa obudde. Naye ffe ku mulembe guno bw'okuba takibira booti ng'obwongo bufuluma, ng'ogenda mu kibuga ng'osuubula engatto, ng'ozitunda awo ennateete, ng'oggyako amagoba ng'osigaza akakaaga, ng'ogulako poloti mu kyalo, ng'ogulako essimu, ng'ogendako osazisaako ne paasipooti. Naye byonna ebyo birowooza oli mu sswala. Ne mugenda ku tahiyaatu, umuntu atategeera nti asomera tahiyaatu ng'ali birowoozo biri wala. Kale tukkiriza ffenna tulina ebitusumbuwa, tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala atumalire. Naye ono gwe tusaba essaawa eno yamalawo ebizibu ebyo byonna, n'osala esswala eddakiika 2, ogoba dduniya. Nannyini dduniya ye Allah gw'oli naye. Bajjama, Allah ye mugagga. Alganiyu huwa Allah, ate almuguni Allah agaggawaza gw'aba ayagadde. Allah yagaba obulamu obulungi obwo bw'oyagala okudduka mu muzikiti ogenda obusange hayatan tayyiba, Allah yabugaba. Era Allahu subhanahu wa ta'ala yasasulira abantu amabanja gaabwe. Nabwe kityo kakkana ng'otuuse mu sswala. Lwaki? Gw'osaba mugagga. Owange gwe Munnayuganda, singa bakuyita ku Entebbe Road awo musajja atera okuyita abantu ku Entebbe Road, musajja wa kitiibwa nnyo ateekako enkoofiira ennene, n'akuyita n'agamba nti musiraamu tuula awo, osobola okubeerako ebirala by'olowooza. Lwaki tobirowooza? Essimu oziggyako. Lwaki? Oli mu maaso ge. Ffenna tukkiriza mugagga, wagamba nti gwe bakuwa akawumbi bakakuwa. Naye kitonde nabwe kityo nga bwe tukkiririza ddala nti kino ekitonde kisobola otuwa akasente Allah kaakiwadde, obulamu ne bukyuka, tuweera ddala ekitonde kino respect. Mukyala wo wakuyita agamba Seeko olina omusango tuula wano, tosobola kuggyayo ssimu, era gamba essimu giteeke mu silent. Naye ate butya nga tuli mu sswala twanjula ensonga zaffe eri Rabbu samawati wal ardi yuhyi wa yumiit maqalidu samawati wal ardi Allah jalla jalaaluhu. Nabwe kityo esswala yaffe tugiwe obudde, tubeere ku kiyungu obudde bwakyo. Bwe batakibiira gikube Allahu akbar, alhamdu gisomenga ogyetegereza. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin. Esswala yo giwe obudde. Lwaki? Esswala eno weeba ekkiriziddwa obeera weesiimye, era omaliriza n'owanika emikono ogamba ayi Allah sadde esswala yo kusaba ogikkirize, naye nange nkusaba ompe kino, ajja kukikuwa Allah. Nabwe kityo ebitendo tulabye ebibiri leero. Tulabye kalimatu tayyib la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nitulaba ekitendo ekyokubiri ekigamba nti aswalatu dhaatul khushu'i wal udu, baasalanga esswala ezijjudde obugonvu n'obwetowaze. Omulundi oguddako tujja kutunulira ebitendo ebinaba biddako insha Allah. Allah wanaaba akyatuwadde obulamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.